nga bwayiye ekyokukola. Naye lwaki bbaawo tasobola kusasula nnyumba? Bawange naawe okimanyi yali akola mu itodo. Itodo olwavaawo n'omulimu ne guggwaawo. Kati ogenda kubeera wano kumala bbanga ki? Wafuna omulimu n'asasula ennyumba nga ngenda. Kale enjovu teremererwa masanga gaayo. Tuula tubeere wano. Kale maama naye nze nyuma. Wanji mukulu. Kati nkubye kukuwa bujulizi nti kituufu mama wange yennyini yakusindikira obulwadde obukuluma. Naye maama wo kikyayagala nkole anneesonyiwe. Nsonyiwa mukwano, nsonyiwa. Nalwawo okukitegeera nti maama wange yavaako obuzibu obutawaanya. Naye ke mutegedde ngenda kumukolako. Kikole mu bwangu kubanga nze nkooye nnyoko mukooye. Bisirikiro. Ate anakutabudde. Waliwo maama wa mukwano gwange naye omukazi tanjagala ankonjera ebigambo buli ddakiika. Kakati ate oyo aba mukwano gwe ate oyo akutabula oyo. Mukwano gwange muwala twakula naye maama we bannange tanjagala. Kati Bisirikiro. Bisirikiro. Tunulira. Njagala omanye nti oyo si mukwano gwo. Ntunulira maaso. Kati njagala omanye nti oyo si mukwano gwo. Era kyensaba okkirize nze nfuule ebintu ebi mbeere bbaawo ate mbeere mukwano gwo. Waali mujjeewo onteekewo. Mukwano gwange talina buzibu ye tukolagana bulungi naye nnyina. Maama we yatakwagala. Kati maama we waali mujjeewo teekawo nze mbeere mukwano gwo. Nange kinnuma nga ndaba tolina mirembe bw'otyo. Owulidde? Nsaba busabi siragira. Hello Moses. Hello Anifa. Munnange ntuuse bulungi. Katonda yeebale. Mama ali atya? Munnange si mubi. Yakola n'akaduuka ewaka. Ekitegeeza kati ewaka wanyuma? Munnange si wabi, wanyuma. Hey. Kamya. Ebitabo mbirabye naye. Bimazeemu nnyo amaanyi. Ate biti. Volongoto mwerere yajjudde mu bitabo bino. Volongoto atya? Abantu abawandiika ebitabo bino basasula. Basasula. Omwezi ne gugwako ne basasula. Iye. Ng'obasasulira ki? Za kuteeka likodi ekwata ku bizinesi mu bitabo. Kukolera volongoto mpozi ky'obasasulira. Volongoto atya? Omulimu nina munene nnyo. Gwo munene. Ekisooka bino ebitabo biraba. Ne dates zennyini tebassaako. Tekuli zinoonyeza siraba. Ng'oli alinga wandiika eddaame. Ng'alinga wandiika ebirango by'okufa. Kakati ekikulu twandikoze tutya? Mwandikoze muti. Hardware yandibadde ng'erina bitabo byayo. Rentals ne ziba nga zirina bitabo byazo. Ekyaliizi ne kiba kyokka. Naye byonna mwagatta muno volongoto ajjudde omwo. Anti kati olaba Bisirikirwa. Kino kye kibadde kinnuma. Nti nange mbeera bize nyina emirimu mingi. Kati ginsukkako nemba nga sisobola kulondoola buli kamu. Kakati nga bwe nakufunye ekyo kirungi. Ojja kunyambako. Kati kyensaba tandikira otereze buli kimu. Kamya. Banje. Omulimu gwo nina munene naye ngenda kutereeza. Kitwale nti lugoye lwe lwagwamu amabala. Kati nze jiike. Ngenda kujjamu buli kabala akakulimu. Ngenda kutereeza. Ate okulira ku speed ya yiriyiri. Ekyo kinjagala. Kati ekitabo ky'expenditure kino. Ekyanki? Expenditure ensaasaanya. Leka te kukebera olinga agamba ebitabo. Ebyo byonna sina kitabo kye sikebedde tekibaddeemu. Titugiwandiika tuwandiika ze tuyingiza zokka. Tuwulira volongoto. Kati ng'oyinza otya obutaba na kitabo kya nsaasaanya? Weebalirira otya okumanya nti nafulumiza zino omwezi guno, nafulumiza zino weekend, nafulumiza zino ng'ofa kuziyingira zokka nga to Kamya mazemu nnyo amaanyi. Kati ebitabo nga bino
ndeeta nti omuntu abibalirira agenda bibalirira atya bino Muntu ajja abalirire sente ezaffe. bizinensi ezikulaakulana wansi w'enjuba wano olina okuba n'omuntu abalirira ebitabo bye n'omanya omwaka guno nyingiza bwe ziti nfulumiza bwe ziti n'omanya nkoze loosi nkoze magoba tojja kulaakulana mukwano ng'okola ebyo Kyate nze mbadde simanyi nti kiriwe. Mbadde simanyi nti mbadde ntya nti bw'oleeta omuntu mu bizinesi yagibalira nagimanya nti atasobola okusinziira okwo nakubba. Nze kye mbadde ngambe ffe tusobola obyebalira. kati amatayo siba gaaki Amatayi nga siba kunyuma. nyuma nnyo taata ngeri abaana ssente bazikozesa bye baagala nagambye njagala ku bank statements zaddi Naye nga bank statement tuzeetaaga nazo era. Tugyetaaga nayo. kamya tombowa olina okumanya omwezi guno banki nze ssente mmeka owithdrawinze ssente mmeka banka ekusaze mmeka towulira abantu bebabba ssente ku akawunti zaabwe Mami, ebintu byo byensabudde. Kakati omanyi kye tuba tukola mami? Tukitwala ente eno mmotoka. Nze mbadde driver nga nze avuga. Kati nze kanve mu ntebe ya driver nzire mu y'omusabaze. Kati gwe tula mu ya driver ovuge. Ebintu mbikukwasiza mami. obinkwasiza Bibyo vuga. Nze katule mu ntebe y'omusabaze. kati Tereza buli kimu. bamugumu ngenda kukutereeza Neyanziza. Munange ennyumba naginoonyeza Anyabo. nenjifuna. Anyabo. Eri walungi erabika bulungi nnyo. Kwegamba erina mu kikomera. Anyabo. Essebo. Kakati wasenguse nyabo. Nedda sinnaba. Lwaki ate? Obuzibu bwa ntambula. Mwantambula? Nze gwolaba nnina ebintu. Kati sina ngeri gye nnyinza kutambulamu ku lw'ebintu biri ebingi nga sirina ntambula yaabyo. Kati ekyentambula kiri kitya? Nabadde mbuuziza ku bantu ab'enjawulo. Kati eyasoose yaŋŋambye emitwalo 10. Oyo nendaba nga nseera nenfuna omulala. Kati yo owookubiri abadde aŋŋambye emitwalo 8. Yagambye 8. Essebo. Naye awo tekiina buzibu. Wanje? Anyabo. Anzikuwa. Nga neyanzege munaaye. Nze gwolaba kati ndi mu kwebuuza kye ndikuwa sikimanyi. Kale naye si kyamaanyi nnyo ekyo kye nkukoledde. Nnyo munnange nnyo ddala. Era k'okoze bw'oti. Kagende nsengula ebintu. Kale nyenze kusenguka. Kale Kale se bubeera bulungi. Kale nabeera bulungi. Ajala. Kakati mukyala wange tali bulungi. Mulwadde. So kati kiba kitegeeza ngenda kukolekawo wano sigalewo bwomu. Kituufu nkimanyi emirimu mingi bakasitoma bangi naye sina kyakola. Kati ngenda kubeera up and down.
nga nfuba kulaba nti mukyala wange atereera. Nja kusaba ekintu eki kwata bulungi bakasitoma ajala. Bakasitoma bakwate bulungi. Njagala okijjukire nti kasitoma ye mukama waffe. Owulidde? Ekyokubiri njagala essimu ekubeere kumpi. Kuba kati nze ngenda kubeeri nga ndi ku mulwadde. Kuba nja kuba neetaaga okumanya ebintu ebitambudde. Ekyokubiri nja kuba nga nkukubira ngulusi nyina bye neetaaga. Okitegedde? Kale beera bulungi. Bwiti nsaba onsonyiwe. Nkusonyiwe muki? Ku bigambo bye nayogera. Waliwo kimanyi nti ebigambo byogedde si bituufu, wali oyogera byaki? Nze nali manyi mweyagala ne muzamiro nga njagala mukutamye. Ssebo, webala omulimu gwo taata, ndowooza gukusasuza. Ondaba? Nkulaba. Kitegeeza mbadde nina gye ndagako. Olagako wa Puliti. Eki? Ndi muntu mukulu, tebakyambuuza gye mba ndaga. Nange ndi muntu mukulu kyova olaba nkubuuzizza. Eye, oli mukulu. Ssebo, nkyayina ebyokulowoozaako, nkyayina n'ebyokukola bingi. Kaakati ndowooza neetaaga obudde nga ndi nzekka. Kati nno mwana wange nkubuulire. Nange ndi wano ndi ku lutalo ne mukulu wo Habibu. Ate olutalo olwaki maama? Habibu agamba nti nze mukyala we simwagala. Kati ankaka mwagale lwampaka. Naye nga ddala kituufu tomwagala? Ate nga lwaki simwagala? Nze mukyala we mwagala. Nze Habibu okuva lwe nakyala ewuwe mukyala we n'amugamba ngobe. Mukyala we n'amugamba ngobe. Habibu n'atakwatibwamu nsonyi kugamba nti ono gwe ngoba nga mwana wa maama wange. Habibu n'angoba n'enkyawa Habibu ne mukazi we ne mmukyayiramu. Ekitegeeza olutalo lwa Habibu luno lwatandika dda. Lwatandika dda. Kati gwe obanga wadde wakalula bakugwe nze yaluntandikako dda. Bannange. Masa gye baliko. Kale sewo nawe gye baliko. Kale nnyo. Ije Martha, wanje munkubidde essimu ya lubaluba nenzija mangu mangu. Buzibu ki? munnange tufunyeemu obuzibu. Buzibu ki ate Martha? Bwe nzize n'emmotoka y'ebintu okuyingira ennyumba omusajja ate naŋŋaana. N'akugaana? Iye ssebo. Tewamusasula? Ati luli bwe najja okusasula ennyumba nasasula mukyala gwe nasangawo. Kati bwe nzize okuyingira ate nsanzeewo mwami. Naŋŋamba ennyumba eyiye si ya mitwalo 15, ennyumba ya mitwalo 18. Kitegeeza buli mwezi ayongezaamu emitwalo egi 3 gye emitwalo 9 gy'ayagala. Emitwalo 9? Iye ssebo. Kati tugenda kukola tutya? Kati nze mbadde nteesa nti tugenda oyingira emmotoka y'ebintu tubivuge tubitwale ewuwo. Ebintu bye byenkana ki? Ofuso namba y'ebintu. Fuso namba? Essebo. Nze nga mbeera mu muzigo binajyamu nga tebigenda kusobola kujyamu kuba ne binyina ebimu nabisibirira ne mbiwanika waggulu tebigenda kusobola kujyamu. Kati olwo tugenda kusala magezi ki? Ebintu siina gye ngenda biteeka. Mbadde nteesa. Kankuwa emitwalo 9 ogenda osasula omukyala otwale ebintu obiyingize mu nnyumba. Ne bannange mujuni nze mpulira saagala kufuukira mugugu. Si mugugu, mukwano gwo bwabeera bwatyo. Era wadde mukwano gwo gwe waakalaba gw'otomanyi nnyo kiri awo. Pozo game zirimeko? Nga neyanzige munnange. Kale nyabo sinya. Webale nnyo webalire ddala. Kale nya. Mpozi ate n'ekirala. Omusajja wa driver nze we namuwadde ssente nadde manyi nti buli kimu kiwedde.
naye aŋŋambye abaatisse n'abanaatikkula ebintu ku mmotoka nabo beetaaga ssente. Beetaaga ssente? Ye ssebo. Ngulu beetaaga ssente? Baŋŋambye nti yeetaaga emitwalo 6. Beetaaga emitwalo 6? Ye ssebo. Kati tukole tutya? Nti kati munnange nze sizirina, sirina gye ŋŋenda kuzijja. Izo ssente ntono nnyo. Basira n'okusaba emitwalo 10 ku 15 naye gye emitwalo 6 busente butono nnyo kanzikuwe. Ate ogamba nze nzirina. Anze kanzikuwe tekirina buzibu. Munange ga neeyanziza neeyanzeege. Kale nnyabo naye si nnyo. Onkwatadde ebirungi nno munnange. Ate ebirala bikyali mu maaso ekyali ntandikwa. Muzanyi. Manji pretty. Ngonjayo nnyo. Wemba nnyina kye nnakola. Nkusaba okiŋŋambe nkyetonde. Tiwali kiwankola. Wabula sikwagala. Sikwetaaga obeere kumpi nange. Musamero. Nkulabikira bubi. Tondabikira bubi. Ne pretty njagala okimanye nti olina Sami wo. Sami bw'akulaba ng'oli nange ajja kuntabukira. Musamero. Nze ne Sami twayawukana dda. Era ewange teri poliisi. Poliisi gyeri. Naye wabula gwatagiraba. Samiro teriyo. Mujuni ze simanyi muntu gwe nasanga nga nzija ku kyalo Namakwekwe kuno. Buzibu kyate? Banyeze bwe nalese emmotoka y'ebintu byange sigisanzeewo. Nemuzala ndirodi ebintu byange birazeewa. Nangamba abasajja be banninze nga tebandaba ne bagamba ebintuka babivuge babizzeeyo gye banzije. N'enziruka zambwa paka gye banzije sibasanzeeyo. Kasi tukoze tutya? Mbadde nteesa tugende tudduke tunoonye abantu. Tubanoonye nga tebannaba kugenda wala. Emmotoka enamba y'ogimanyi? Namba puleeti sigimanyi. Ate duleeva y'omumanyi? Asimumanyi. Ate abatisi? Abatisi babadde basajja baddereva ye yabaleese nabo sibamanyi. Kakati ne bwe badde gamba mutugende ku poliisi tugende tulipootinge bagenda kubuuza emmotoka ebadde namba puleeti ki nga togimanyi. Kati bannange gye tukoma okulwayo abasajja gye bakoma okweyongerayo n'emmotoka y'ebintu byange kati gwe dduka otandikire n'okunoonya nange kanzire eno tunoonye ebintu byange byeyongerayo babigenda kukulira. Tusaanyise okukulaba taata. Kale maama. Era dde taata. Dde maama. Siibye otya nno ssebo? Bulungi maama. Siibye otya maama? Bulungi ssebo. Mugyebala emirimu. Kale taata. Kale mukwa. Nama mugyebale. Muko tusanso okulaba. Muko kale. Era dde muko. Oli otya muko? Ndi muko. Kale muko. Kale munnange. Era dde mulamu. Era dde nnyabo. Oli otya mukwano? Ndi. Kale.